Tukwanirizaako omulundi ogw'okumeka ogw'okuna. Mulambe waffe omulungi wa Delta TV yakatuyinga kutugamba nti webali nnyo webalire ddala kubanga ogyekumirako era nga tugamba bugamba program guloka tukole nebeera okuva ku lunaku lwa bbalaza paka ku lunaku olwokutaano ssaawa zibeera 12 paka essaawa 4 ez'okumakyamu tukubeera obujomero obw'enjawulo obukusanyusa obukuyigiriza era wano bwotwaba bwe tuba tuzze ate wano mu kanyumero kaffe akasembayo mutubeerera n'emiramu abantu tukubaganyako ebirowoozo mu ngeri ey'enjawulo ku ebyo ebiba bikoze amawulire wano mu ggwanga oba nebwerwa naye nga kusingira ddala wano mu ggwanga otusinga okuba nti tutambulira. Amanya Dumba Suleimana ndi ne munnange Joan Subi the girl from Kabulengwa nange nzira mu kubuuzaako mukwano ne nkugamba wasuza otya ogamba otakansubira olunaku lukutandikidde bulungi nnyo njagala wiiki egimaleko ng'oli mulungi nnyo ng'ate era oli mulamu nnyo. Dumba abasirikale be baafulumizza e Kabamba wabawulidde baafulumizza 363 President na gezaako balabula bekuume okufuna akawuka ka siriimu ate era n'abagamba beewala abantu ababasaba ssente. Yagambye abazadde baabwe tebalina basaba ssente abakyala tebalina basaba ssente n'abantu abamanyiko tebalina basaba ssente kuba bajja baleetera okubba. Kale bo ki ekibayingizaamu eri no okuwasaba ssente ezisukkiridde bali bazadde alina okunoonya school fees alina okuliisa abantu emmere kati ate batamusaba nanaazibagambye kati ate bigenda babyambaka basasule bawe baba nga bakula nga balekayo abazadde balina abakyala balina abaana kati anabagamba ati abaana mbatwale mu EPA gye mbamutwale tebawasaba ssente. No yasabye omukulembeze yasabye teyalagidde yagambye mbasaba abazadde b'abantu banene abasirikale bafulumiziddwa baneete mbasaba ssente n'agamba n'abakyala banene abaami bamwe tembasaba ssente ati waliwo abasaba ne basukka Dumba abo boje bali nze sinamufunako oyo eyo nsanga ayise tulina mulamu akidde olunaku olwaleero twagala kutunulamuko waliwo omukulu mu Ministry ya Education omukulu Owen Kibenge commissioner mu Ministry ya Education yavuddeyo n'ayogerako ku nsonga nga tulaba ku bino ebibadde biguluwo omuliro guzitandise okuddamu ate mu masomero agamu g'otunula lugano no endusomero balizimba bulungi nnyo lifanda bulungi nnyo naye ng'ate amateeka bannaffe aba ministry bye baateekawo nti essomero lirina kubeera ne bino bwe biti naddala kukolagana n'omuliro abantu tebakoze eki tebavuddeeyo kubiteeka mu nkola. Twebuuza obunafu buli ludda wa school fees tubisasula mu budde naye ate bano babagamba nti bino ebyandibadde biyambako abaana okuma essomero mu muliro ate bwe tuba tuteeyo obuvunaanyizibwa kukola ki kubiteekamu ababirina byayitako dde ebbanga lyako so ensonga netugiraba ne tulaba n'obubenje obumu obubadde bujja bugwa ku masomero obumu nga abamu bagamba bulagajjavu bw'abasomesa abamu bagamba nti abaana balina nnyo effujjo nabo bwe batyo so nga twagala tulabe tutulemuko kiki twandikoze mu holiday eno ku sayidi ey'amasomero bo bennyini bakole ki nga abaana baffe tunababaddiza nga basoma naffe abazadde obuvunaanyizibwa bwaffe eri abaana bano tubabuuliremuko ku bintu biri nga lijjula ndo twetwogerako ku kyemmotoka nti bw'oba okedde ku makyakola booti naawe nga omwana wo ng'akomyewo awaka nawe katandika okumubuulya omugambe obanga ozanya kusoma tozanya booti todduka misinde nga muzanya ne bannammwe temuzanya mizannyo bwe giti zino tipu zetulabala bewaka n'emizannyo gy'enjawulo gye balabira awaka gikoze kinene nnyo mu kukola ki mu abaana so yes anti mbale manyuma no nze kusooka awo mbadde njagala tutambulire mu bazadde n'abasomesa. First and foremost omukulu fine yavuddeyo n'akyogerako naye mbadde manyiri ayitanga etteeka nga bagamba buli ssomero every school lina okubeera ne fire extinguishers ate fire extinguishers ezo balina okuyigiriza buli mwana ali mu ssomero okugikozesa kubanga oyinza oyigirizaako abamu ne lujjako olwo nga abamu be wayigiriza tebaliwo oba abamu be wayigiriza nga be bali mu muliro nga kati lwotayigiriza be balina okutaasa bannaabwe kati nze ngamba yo nga ministry eya education and sports oba ministry etwala amasomero gonna ago ndooza ye education and sports bo bennyini be basudde ogwanagamba kubanga fine amasomero mangi gameruseewo people buli asanga jjala nteekawo essomero ndowooza kyemanyi kubanga amasomero kati gayitiridde there are schools everywhere zafuuka businesses z'abantu everywhere nze ngamba singa essira eryo baliteekawo if you're giving someone license kyemanyi there are rules to follow there are guidelines balina okufollowinga ng'omuntu akedde ku makyala n'ateekawo essomero oba ng'omuntu akedde ku makyala n'agamba you know today I'm going to build up a school to set up a school fire extinguishers mbale manyi teeka ku buli ssomero
teeka ku buli ssomero kubanga me I remember I was in school oba ebiseera ebyo obuddo we yajjira abaana bwe bafiira ebuddo ne bayiteekawo ng'etteeka fire extinguisher ate ffenna omu ku omu ne batuyigiriza how to use them okitegeera kati nga weeyogeddeko mpozi ekizibu ekirala getting expired kyeka baziteekawo nemalawo emyaka ng'etaano nga tebagikyusanga by the way that's the right word kiguumaaza nebeerawaawo okubeerawaawo just kubanga ffe waliwo ze twamenyanga ne ku ssomero nga kamenyeka dda naye nga weekali tebajjanga kakebera kati nze ndowooza n'amasomero gennyini ne ministry yennyini eddeyo emabega etandikewo egambe by the way we have schools these and these and these do they have fire extinguishers abaana omuliro guba gukutte abaana balina engeri gye basobola okwerwanako okubonga bo kubanga fine tuyinza obba waneno ene wakutte omuliro ku hillside wenzo bati wali baana bafudde neradduba waliwo abaana abalala abafiira mu masomero ojjukira bali abaana abajja abalenzi abafiira mu muliro abaana abajja okitegeera tukiteekawo ng'etteeka nti buli ssomero bannange libeere ne fire extinguisher nekiri kyogedde ekyabazadde okumanya abaana baabwe abaana babeere batumanye abazadde beesuliddeyo gwanagamba ye omuzadde amanyi omusomesa yalina okubuulirira omwana we omusomesa yalina omukuliza omwana namwe abazadde bewebereremu nga ggwe maama lwofunye time n'omwana wo of course omwana mugambeko bannange when you are at school toddukira ku madaala okitegeera wobeera ku ssomero kola bwotyo oba kola bwotyo okitegeera naye mwe abaana mubaleka ne mbalekera abasomesa at the end of the day wabaawo ensobi etuusewo nonenya omusomesa nonenya essomero naye nga naawe ng'omuzadde tewatwalayo buvunaanyizibwa kukola kikubuulirira mwana wo kanze nange ne ngamba era n'abazadde nabo bebereremu Uganda butugamba yes in fact ndowooza ku incidences zonna ezigudde ku twalina kere y'owamasanyalaze tuganda owesome nawo balagajja essomero ly'ekawempe tuba tukyali awo novairayo ate recently endala waliwo mweno weekend wa Apple by the way nze nakozeeko okunoonyerezaako ku ssomero eryo nga kinasoyinza okuwulira abaana bano babadde balina rehearsals nga balina ebintu byebagenda kukola concert because yabadde over the weekend so babadde babeera mu rehearsals zaabwe bwe batyo ti abaana bano babeera ku stage nga bazanya rehearsals bamala okuvaako kusigalayo kaabamu omusomesa abagamba mudde mu kibiina balinnya waggulu baddeyo mu klaasi kati omusomesa agamba asembayo ne bano abalala abambuka bonna bambuka mu kibiina so bano abaasookayo mu kibiina nga bagenda badduka kati ne bayingira munda kati omu muli mu klaasi mubaali batudde mwalimu emeeza ono mu kuzanya bana bazze bavudde balina bonna bali excited basindika ekimeeza kati ekimeeza kye kyakuba omu kubo omwana oyo ekimeeza neemukuba so bagenda omusomesa agenda okutuuka abalaba ono omwana akoze eki agudde abuuza abana nti ani buli muntu ng'atandika kwogera mwamanya abaana bato buli mwayogera ono buli mwayogera omukati buli muntu ayogera kiki so nga mwana wato wa top nga bw'omumanyi nti ono bwagiza ono ng'ayola mwana kumuddusa mu ddwaliro ng'omwana afudde naye bino waliwo byali bitambula nti ate bamusindika n'agwa biki bamukuba omusomesa n'amukuba nze story gye nalabyeko ku social media abadde bagamba mbu omwana yasindikiddwa kuva ku balcony n'agwa era nze wari yange weyabadde negamba kati ekituuse bagenda wera amasomero ga kalina anenza okusinzira ku information era kutunonza kunagizeko kimeeza yakubye omwana oli yasindika munne mu kuzanya kuno yasindika kimeeza nekimukuba kati jjukiramu otambudde oba badde buzanya n'amusindika so emboozi okugamba nti kusindika kuva ku balcony n'agwa sincerely speaking omwana wa top kale tuganya okusindika kusobola okubeeramu nekira nti abamu badde batambuza olugambo nti omusomesa yeyamukubye okuba omwana wa top class okumutuuka ku that point kale weewaawo gye bali abasomesa mulimu abamu abayinza okukola ekyo abalina egyo emize nga asobola otimpula omwana by the way nze lwaki omanyi nze lwaki nnoonyereza nnyo abaana abange basomera mwaga amasomero so making sure in fact waliwo n'omwana mulala eyafiirako ku ssomero kati naye bwe nagenda okunoonyerezaako nnyo omwana bwe bamutuuka ng'alwadde bamutwala mu ddwaliro bakubira maama w'omwana essimu bamugamba omwana wo mulwadde tutwadde mu ddwaliro maama n'abagamba tuwabaawo omusawo yenna amukwatako okutuusa nga nze wadde omussaako
kati nebabuuza kakati wonootuukira wonoojjira ng'omwana gundi eri kibagala kumusaako drip omuzadde n'abaddamu n'abagamba temukwata ku mwana wange nga sinnatuuka okitegeera that's the reason waki nanoonyereza neŋŋamba no nina kubanga ti abaana manyi nze njagala nnyo obuzibu buvuddewa nibagamba no omusomesa omuzadde yagaana abasawo okukwata ku mwana we kutuuka nga atuuse nagamba n'alwawo okutuuka bino bagamba muno yayangwa nagati yalwawo kutuuka naye nga ate omwana ali bagamba bamuteeko drip bakole ki ye nga abakwadde nawe ne balinda omusomesa omugundi omuzadde atuuke ng'omwana ali bubi afa naye nga byonna tugamba fe abazadde essaawa zino abaana bagenda kujja mu holiday abaana tutandika okubabuulira n'enzanya gye bazannya awaka gye bashifutinga nebyebalaba ku TV gono omwana omulabisa wrestling sincerely speaking omwana omuto wrestling bwana wabamu mulimu films kyova nabanga bakibatekako buno PG parental guidance biki mulimu filmu ezitasaana kulaba naye abaana mubawadde beetu olw'okuba bo baagala kulaba TV mubawadde beetu balabe TV nga bwe baagala ebintu ebimu babiyigira okwo kale ojja kusanga mu filmu ezimu ngulaba tezakikulu ngulaba ebintu bye bakolamu oba byabubbi byakutemula ng'omwana bwajja ajja kukwata munne akwata ekiso nga biviolating rights zaabwe omwana ajja kugenda akikolera ne ku ssomero oba akikolera awaka munne oba muto oba ki so abazadde twebereremu nga munange wagambye twebereremu nti holiday eno tugikozese second term eno efuuke nti tuddamu nga bookeera enkya n'ogenda mu kyaki okusaba n'ogenda mu muzikiti okusoma si nti oba by'osoma tobimanyi wabula okuddiŋŋana kuyamba okiwulira boddiŋŋana ekintu kikuyamba noga newankubadde olero nasabye ng'osoma our father who Sarah ye crash yemu naye buli w'ogiddiŋŋana erina engeri gyekoza so n'abazadde abaana bano mubabuulire tadduka ng'azannya misinde noyeetooloola nadduka eno bwatu tomanya kubanga bo mu buto being young tukole mwebale kulaba Delta TV kansala to be kansala w'abantu tubibiri abiri mu kumutunda wange banye omulama temuleete mukulu nnyo naye ekizibu kyonna ku bubenje bonna obuva mu masomero mbuteeka ku muntu omu ekizibu ekibeeta be bazadde abazaala abaana nze bali abazadde bangi nnyo ng'omubuuzi omwana we asomera nti asomera tugeze Joan Junior School naye nga Joan Junior School tamanya ofiisi ya headmaster bwetunontoera basomera nga naye muzadde olw'okuba nti ye taata ebintu abirekera maama oba maama ng'ebintu abirekera taata so nga mwana yadde mutwala obuvunaanyizibwa mwenna abazadde mwembi nze gye nsomera bamanyi ng'omuzadde ow'olugezigezi naye sekibite y'abaana bange gye nfaako kubanga nina okukebera obuyonjo bw'essomero nina omanya wawe bali wakasasiro toyiza abaana ziri luddawa nabagaana waliwo ebyesuubo byesikirizaako baana naye nkusange nze kyesuubo omwana wamutote ku kyesuubo kye naggaana tuba tujja kukwatika naye abazadde abasingira tebabimanyi abazadde naddala balina abaana mu bisulo tebabakkiza yingira mu ddoomu z'abaana baabwe oba taata tugeze nga musajja tebamukkiza kuyingira mu ddoomu ya mwana w'omuwala awo tuba tetujja kukwatagana mulimu shedi ez'amasomero ago zobalukoni ez'amasomero ez'abagala agakalina nga tebateekako mitayimba n'empemba gye bateekako olaba tezisaana kuba nga nawo omukulu beerayo kyokate omwana omutobe baagala abeereyo kitegeeza ekizibu kyonna bazadde kuba abazadde mwe mukola essomero essomero likolwa abantu nga bana bw'oba oba omuzadde n'owo omwana ku ssomero olwoba ofuuse muzadde omuzadde essomero likwetaaga nnyo okuba gw'olimirizaawo ng'oliwo abaana n'akasente naye buli mwagala abasomesa abategeere buli kimu kitegeezamu ekizibu mwe muleeta obubenje bwonna bwe tulaba okala n'otumya abaana bali abajja mu muliro lyeyo emanyi eyo laakaali ng'obwagajjavu bwali bw'abazadde kuba omuzadde gw'omanya olesomero enagendako nga nnoonyeza abaana masomero ndaba waya zaabwe zino ezikola ku stekyo kyali kiri kikomera kyabwe nga waya ziri wabweru kyazikwatako omusajja ezamukuba naye nga muzadde gw'olina okirakuba n'abasomesa bo
wencha mwana bwana afanga bawoza sorry twetonda kino kumwana tachadda banaye tunda basi kula tubateke mu bwongo kutegira abazadde mwebelele okay mota tutemane wakalika salatu twayanziza mukwano kansala tubi ateseza bulungi nnyo ate by the way njagadde endowooza ya Cityman. You know, we used to have such parents at school ngolaba ye ayina that kidness gyateekawo ngagamba nze nino sooka ndabe mu ddoomu ndaba omwana nga agenda sula wagenda sula tokitegeera kwa by the way amasomero ojogeneza amasomero agagaana abazadde oyingira mu dormitories be bano ng'abaana basula bali two packed ng'amayo omuzadde wanaayingirayo agenda complaininga okitegeera kale nze ngamba buli muzadde akolebwa atonga Cityman wagambye woba otwala omwana ku ssomero tuukayo olabe class omwana gyasomeramu efaanana etya desk omwana yange gyatulako eri etya watuulako abakamfate basolovako n'agwa neyeemenya oba n'amenyeka office head teacher eriwa mukwano abaana bwe bazanyira wali watya by the way n'ebyesu bwe basibako abaana waliwo ebitanyuma bo bagula buguzi byesu okubagala babe byesu abaana bwe bazanyira naye mulimu ebyesu swimming pools eziri ku ssomero abaana bafiiramu go and gwe ng'omuzadde tuukayo olabe swimming pool eri lifesaver wali owenkalakalira like swimming pools ate babagamba kati muteekeko like fences in that omwana tagenda kugwayo bugatoze musimanya sorry ngaye batugeye mugamba bugambi sorry of course je kigwera omuzadde gw'olumwa bogenda okaaba kwange era agenda kugamba sorry agende maaso nga nsomesa abalala gwe ng'owuwa akoze eki avudde onolwekyo abazadde era kituufu twebereremu era kankyongereko twebereremu ffe ng'abazadde towooza mbuno osomera ndabe somero ddungi kamuteeke anti bamba tunira kizimbe n'agamba liina kalina kamuteeke agenda asome kalina gy'omututteko ekizimbe kifaanana kitya balcons ezo eryeto omwana oteswayitamu n'agwa oba omwana amusirika taswagwayo ne balconi eyo bazadde twebereremu by the way abasomesa nabo tetubatika buzito bungi kubanga alina osomesa omwanawo agendamu kumala lunaku lulamba kana ebintu ebimu naffe abazadde tutwala obuvunaanyizibwa kubanga era nga Cityman wagambye otateekeyo omwana tira kibagenda zikola ssente bajja kwera bagambe ana cheka tebajja olw'ensonga eno katutereezeemu wane in fact kanadala ku bisulo ebisulo waki oteka olaba jinenge emizigo gwe n'oteka akalyango bwe katyo mu abaana abasula mu ddoomo basuka 5 naye gwe akalyango akaliko kalyaka agasigadde ate maki madirisa ate amadirisa bwagakola wagatekamu obuuma okitegeera so twandirowoozezza nti bw'oba ozimba dome noba kati ng'olwedde wagizimba dda afazali yongerako oluggi lubeere nga luli fuuti nga 6 ku 8 obugazi nti bwe luba nga lwegudde abaana bano nga basazeyo nti badduka wabadde otabwa egudde yonna tebeenyiga nga kana akafuuti 3 bakata akafuuti 3 bonna beenyigira awo ate stampede nejja naye wano ogulanga kinene emergency ze n'olugiro mulina okubandwa ne lukola ki ne luggula ate ekyokubiri bwe mba tekibagana kusaako nzigi 2 ng'oluggi olunene luno lusibira munda nga teruliiko kinyolo kye walinza okubirayo oluggi nga ddo lusibira bweru nemanya nti ddomu yatugisibira ebweru naye emergency door teyeetaaga kubaako kinyolo kisibira bweru ayinza okwesanga nga kuliko emergency door nga bagiteekako naye ng'ate bagisibira bweru and that is the point bwe wali obuzibu so logic yonna enafu an emergency door ku bisulo yandibadde nga ebweru tebeerako kinyolo lwansonga nti ab'omunda be balina kubanga ku kyera akayi twagamba nti oli yajja n'asiba ekinyolo kyebiki basanga ekinyolo kyebweru kikoleza eki bakisibye just okitegeera so naye bwebeera emergency bwe kubanga gutabuse eno abaana baba bamanyi awo tuwatana kubeerawo na katanda nga bwe tulaba nti no mu nnyonyi tebakukkiriza kuteekawo mugugu nti ku emergency exit tosobola badde okuteekawo akantu konna so tugambe nti amasomero mukyuseemu it's not too late musobola okukyusa mwadde ebizimbe mwabizimba dda naye musobola okukyusa munoga no mwategedde wano mu pini wano tuba tuteeka emergency door webebeera nti eno emergency door munda tuteekako buteesa kiki kantu tusibawo wadde obunyolo wala tuteekako buteesa oba lubaawo oba kyuma nti ekyuma kino omuntu akuba kikube bwati nekikola ki nekyeggula okay naye kansabe minister owa sports and education omukyala Kataha Museveni mukwano nga bwe mutera okukola zino operations ne muyita amasomero ne mulaba agatayina mitindo agayina abasomesa abatatuukiridde mukiddemu like mutambule amasomero agamu galina emyala mu makkati mu compound ng'omwana guli too dangerous ng'omwana abendi ayinza ogwamu n'afa okitegeera mugayitemu mpolampola mulabe essomero emusanga nga like terituukiridde oba ebisaanyizo bibulamu ate si muliggale beetereze bamala okwetereza essomero baligutasa abaana ebimu n'ebitiisa abaana mu bijje mu masomero osanga compound y'abaana nga limbo
Dumba Sulaiman. Tuyagala tuwakana. Ati byenjogerako ebyo kati maji compound ngalimbo. Bino wabera nga musomero ngana bawuza bukalabana. Bweriri. Era story twagiganinga wano. Nga webazi abana mu compound. Mubaziika. Kisuse. Naye nga government nakufuna sente ziwa bannannyini bantu akubasenga. Nosanga mutufa abana bali befu tibana nawe webazanya. Abana batya olwokuba because of limbe eri mu machi eri mu compound. N'abazadde bateka abana basomero. N'abazadde webali ne government yazembye ebizimbe ebipya eby'essomero. Waliwo adde n'ebizimbe ebikadde nezibawo ebipya naye mu makati wali muli mulimbo. God bless us. So kakati bye bintu bitugezaako okwogerako gubadde okyogera myala kati nekuteekako nekati nelimbe. Ate ekyalimbo kyo kinkubye wala nyo eno wabadde sikisuubira. In fact privacy y'abafu tuba tugiyingiridde nnyo eddembe lyabwe tuba tuyingiridde nnyo abaana bajja kuzanyako bazanyira biki bye unakwadde abaana batyawo bo batya naye nga tekyandibadde kikola bulungi nnyo essomero ero liri erinnya essomero ndirabire kino naye nga tuwandososole twagizanyako wano kalungi beti oyo yannyene yekayagire. By the way ku ssomero my primary school I was in Kitante. Essomero lino engeri gye baalizimba simanyi oba lyaba missionary oba kisimanyi ne with the way they built it. Kuliko enzigi oluggi lwayo in fact ne walukwatangako ng'olaba luggi bino ebyana baba bazannya omwana ali ayimire just ku luggi nga wabera ku break time oluggi empewo ne lufuwa okweggala obugalo teyasigaza bonna. Oh my goodness ne babutemako oba okitegeera oluggi ne lutemako obugalo bw'omwana kati ebintu ng'ezinyange eddwaliro oba bwe zaali lwakibaawo zino enzigi z'embaawo naye zino engumu ennyo kati empewo mu kululeeta obugalo bwono kyeka bwali nga omanyi obugalo nga bukyakuteewo ebuti ne babubaagako kati ebintu ng'ebyo banaibe tulina okwewala mu masomero abazadde twefiireyo nammwe abasomesa kale nammwe mugezeeko kyosobola gwe ng'omusomesa sikusanga mwana ngo balina kyabadde n'ogamba ze neekwera dda nina ebizibu byange nina ebyokola najja kusomesa sikukola bino no mufeeyo nnyo ku baana b'abannammwe kubanga kyekikusasuza mukwano tolina genda kusomera okusomesa kwokka nedda n'ebyo ebyokufa ku mwana gw'osomesa okumanya ali atya obulamu bwe buli butanga dduma tugambe omusomesa yajja n'asanga omwana agudde n'agamba kyekigenda maaso so sikumusanga n'ogamba yamanyi simanyi kino osanga keebasa oba nawe buto bulalu nnyo kyekyo ndowooza. So ndowooza nga bwe tugambye nti holiday abaana bakomawo ewaka temusindika abaana mu bajjajjaabwe ka this time round leero mubeereko nabo olwokuba wadde okola nnyo naye abaana leero beerako nabo gwe omuzadde beerako n'abaana leero mubaana mu balimiting okulaba TV manya kikyalina okulaba saakunyumiza ddumba abaana abeetuga bye balaba ku TV musima bazanya bya maya oli n'atuga munne omwana n'afa kati nolwekyo omuzadde waka mukwano waliwo gwe nakigambako naŋŋamba kati bwe babitutera ku TV ffe baagala bana baffe tubateereko ki gwemanya kyomuteerako mukwano kale let the kid watch cartoons if you don't have cartoons gwe mugulire CD oyinza oba tolina channel za cartoons gwe mugulire CD gwe mugambe gwe bino byolina okulaba kubanga bami ne bye balaba bye bayiga wrestling ndoza twawuliranga abaana oli yalabanga wrestling n'abikola okitegeera kubanga sinti buli mwagenda tutegeera muno don't try this at home bagenda kukola ebiri byalabe ku TV abikola owewaka gye yakamba afumute ebiri byalabe mu firimu nolwekyo abazadde naffe tutegeere bye tulaga abaana kubanga gwe byogenda olaga omwana wo wanaagenda ku ssomero byagenda okukola banne ku ssomero ekitali kirungi ate omala onenya abasomesa. Tetugenda kusukka wano olunaku olwaleero mubadde balabi balungi nnyo era nga bulijjo mutera okukola Monday to Friday olunaku olw'enkya program goloka tukole tujja kubanga we tuli saa 12 ez'okumakya paka essaawa 4 era nga tugambye amanya Dumba Sulaiman ne munnange Joan Subire girl from Kablengwa akuume atakuumira mpeera.